baganda ba Haji Hussein Kyanjo babyogedde anti tuli Bukomansimbi ku kyalo Nkuuma mu kuziika Honorable Haji Hussein Kyanjo eyavudde mu bulamu obwensi. Ono yafudde ekirwadde kya kansa naye ng'akigambibwa nti ekirwadde kino kyamuleetebwa obutwa obwamuweebwa. Obutwa bumazeeko ebbanga lya myaka 13 era ng'obutwa bwamuweebwa ku nnyonyi bwe yali alina batambudde nabo abamu mu gavumenti ya Uganda wano abamu obutwa obwo era obumutuusizza okuva mu bulamu obwensi. Ate nno muganda wa Haji Hussein Kyanjo tubadde situbamanyi nga situbalabangako nga situbawulirako bwe boogera olwaleero mu kuziika muganda waabwe bavuddeyo ng'abooluganda ne boogera ebigambo. Bino ebigambo byongedde okuzibula obwongo bwa bannayuganda n'abo abadde bakyesisigiriza buli omu n'ategeera amazima amatuufu agabadde gakaawa nga tebannaba kugakakasa na kugakkiririzaamu nti ddala kituufu Haji Hussein Kyanjo obutwa bwamuweebwa ate Haji Hussein Kyanjo munnange abonyebonye ebbanga lya myaka 13 nga obulamu bwe tebweyagala. Kati nno baganda be olwaleero basitutse ne bayogera mu lujjudde lw'abantu abazze okubakungubagirako n'okusiibula Haji Hussein Kyanjo ne boogera ebigambo ebinyuvu, ebigambo eby'okusagwa, ebigambo eby'obukambwe eri abo abawa Haji Hussein Kyanjo. Kitalo nnyo, kitalo ddala ekya Haji Hussein Kyanjo. Nze nno kankutwale Bukomansimbi olabe abaganda ba Haji Hussein Kyanjo nga boogera ebigambo wamma ensi byebadde erimu nga tinaba kumanya bulungi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman kathira. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala atukoledde enteekateeka eno ey'omukolo gwa mukama waffe okusembayo. Nyaniriza nnyo bakadde baffe Katikkiro Haji Twaha Kawaasi ate nga muko Dr. Besigye Mwami Rubongoya mukadde waffe Deputy Mayor bakadde baffe bamashekh abali wano bajjajja bakulu baffe Haji Mugga Haji Wudu Senkubuge Haji Nadduli okuva Eruweero bakojja baffe kojja Muweesi ne kojja Sheikh Mahadi nga be babakiikiridde bamaama abavudde Ekitosi n'abavudde Masaka na buli mpuyigi zonna gye bafudde tubeebaza okujja okubaawo ku mukolo guno. Ebigambo byange bigenda kubeera byakwebaza kubanga abantu abakoze bangi. Okusookera ddala nga babagambye Haji Hussein Kyanjo yasomera wano Ntuuma Primary School era Haji Mukalazi yali omu ku basomesa be abamusomesa Oluzungu ate Haji Mukalazi n'azaala bakojjaffe Kibuuka n'asomesa Nabisunsi eyo ate nga naye asomesa Luzungu. Ekyokubiri Haji ayise mu mikono gy'abantu giwerako. Bannabyabufuzi nabo n'afunayo ddoozi naye nga ntandikira ku bakadde baffe Haji Sirimanzira bamuzaale Jakana ne Haji Katotto akasiriikiriro ka mukadde waffe Honorable Mpuuga atuuse. Bataata abo ne bamugunjula ng'era bwe bagunjula ffe abasigadde. Naye emikono egyo gyokka si gye yakuliramu. N'agenda bwe yali asomera Masaka Secondary School n'awangaalira era n'abeera ewa mukadde waffe taata Haji Mulamuzi Hussein Sengendo Senior. N'amugunjula mu bintu bingi batambulanga bonna era n'amuyigako ebintu bingi
omukwano n'oluganda ne baganda baffe ne bannyinaffe ate abamu ne bafuuka bakyala baffe gubadde gw'amaanyi nnyo nga bw'osanga Hajjati Aisha Lubega ng'anyume ne Haji Kyanjo olaba oluganda olaba omukwano olaba essanyu bw'osanga Haji Hussein Sengendo bw'osanga Hajjati Sara Nanteza bw'osanga bannyinaffe Hajjati Bitone Hawa bw'osanga Khadija bw'osanga Mastura bw'osanga Ali Kanso n'abalala bangi ng'olaba omukwano gwalaga nga ayina gye yakulira ewalala ng'era oluganda olwo alutwala nga lukulu nnyo. Ebukojja tubadde tulina ekintu kimu Haji kye yatuyigiriza maama kojja oba muto ng'afukamira ffenna bwe twakiyigira ng'era asanga bakojja eddoboozi lyange teriringa lya Honorable Latifu Ssebaggala mbadde kati awo mpondoozi. Mukadde waffe driver wa ambulance akirire manga akole omulimo gwateekeddwa okukola. Haji Kyanjo ne bamugunjula mu mbeera sikwatangako mizindalo mingi bwe giti ne bamugunjula kuba ebyange nabiwandiise kapapula kati ngenda kulemererwa okubisoma. Sebo twebaza taata Haji Hussein Sengendo omulimu omulungi sebo gwe wakola ne maama ne bamaama bonna kubanga Haji Kyanjo buli gye yalinga awangaalira n'emikwano gye nga bakadde baabwe bafuuka bakadde be bamaama nga bamwagala nnyo abazaala abantu abo kumpi okusinga abaana bano kumpi be bazaala ng'abamanyi nnyo ne bakojja ng'abamanyi nnyo ne basenga ng'abamanyi nnyo okutwalira ddala ewala. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala muganda waffe amusasule bulungi. Essomero lino bwe yasomera era nalyo yalitaddeko ettaffaali mu mbeera ey'okuddaabiriza. Yaliddaabiriza ne banne be bakwatagana nabo kojja Kibuuka ensonga eyo yagimbuulidde okulaba nti no wasomera oteekawo ettaffaali. Tusaba Allah abeere nga amusasulamu bulungi. Bakojja bamaama tusiimye nnyo olw'okugunjula mutabani wammwe. Tusiima nnyo abantu mwenna abawaddeyo mu kulaba nti no Haji Kyanjo ajjanjabwa n'okulaba nti n'amaka ga Haji Kyanjo gayimirirawo kubanga waliwo ababadde bateekayo ssente. Imaamu Ssentongo ng'agula byonna ebyetaagisa n'abiteeka mu makaago. N'abalala bangi nga batwala essente abalala baziyisa mu nze ne baziteekayo okulaba nti n'amaka ga Haji Kyanjo gayimirirawo. Ntuusa okusiima kwange eri maama Sekati ne bamaama bonna Allah be yajjulula ab'Entuuma ab'e Masaka bamaama ab'Ekitosi abakola omulimo ogw'ettendo. Ntuusa okusiima kwange eri bakyala baffe balamu bange abakoze omulimo ottendo okujjanjaba omwami waabwe. Hajjati Sara akoze omulimo gwa ttendo n'abaana baffe Faruku ne banne nga bw'abanjudde wano. Latifa akozeemu ak'enjawulo tukusiima Katonda akutusasulire bulungi. Tusiimira ddala taata waffe ne maama ab'e Kasubi Haji maama Nannyondo ne taata Seeka Nsereko ababadde kumpi bakuba essimu buli ku makya okulaba mutabani waabwe nga bw'afaanana. Maama Nannyondo ye yasikira maama atuzaala ng'alina okutwala obuvunaanyizibwa obwo mwasuze mutya musiibye mutya n'ekiro ng'akuba essimu nga nnyina omuwa ekituufu naye ate nga nnyina omulekeramu obutamutiisa mangu mpaka eggulo bwe namubuulidde ekyenkomerero ate yasoose n'okunkubira essimu naga Lukooya ekigambo kye mpulidde kituufu
ne mugamba mama soko olinde ku katono nkuddire wayise eddakiika nga 5 ne mukubira mama ekigambo kituufu aja afudde. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. nga bwe mbadde ku bakyala baffe Hajjati Saara nakola omulimu munene n'abaana tusiima bakoddomi baffe bataata baffe ababazaala bazaala Hajjati Saara abakyaliwo Haji Kalisa yafa ne Haji Nanseera bataata bazaala Hajjati Saara. Alhamdulillah tubebaza bonna gye bali Allah basaasire. Twebaza Haji Kayoga oweka wempe ne Hajjati Kayoga mama waffe abatuzaalira Hajjati Sumayya yafa azaala abaana abo be babalaze abafiirwa mama Azam ne Mansura. Aichanju yatugamba nti no mwana omutayinza okubala nga alina experience esinga omusajja omukulu ng'ow'envi nganzi. Ne mubuuza kikyotegeeza n'agamba nti omuntu bw'aba afiiriddwa mukadde we nga gwe tonnaba mufiirwa aba amanyi obulumi obwayitamu okufiirwa mukadde we okusinga ggwe. Ekyo ne nkitegeera. Tusiima nnyo bakadde baffe abo ne tusiima mukadde waffe Haji Lumala atuzaalira mukyala waffe asembayo Fatuma Nansimbe azaala abaana abato bali abasembye. Omuntu eyakulembera Haji Kyanjo ng'agenda okuwesa Hajjati Saara yali taata mulamuzi. Eyamukulembera ng'agenda kuwasa Hajjati Sumayya taata we yali Imaamu Kasozi, Bestman yali Seeka Sekkadde. Eyamukulembera ng'agenda okuwasa Hajjati wona asembayo yali Haji Nsamba, nange yampita n'agamba muto wange ngenda kuwasa. Ne mugamba baba kiki nga nabanga amanya atalina naga nti mwegali gwanga ya. Era ne tugenda ne tumuwasa ne tumuleeta azadde abaana bameka. Mbeebaza bakadde bange mwenna empya ezo zonna zonna zenjogedde olw'omulimu ettendo gwe mutukoledde ku baana abo. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abasasule bulungi. Nebaza abooluganda bonna bakulu baffe bannyinaffe mu biti byonna abakoze omulimu ettendo okulaba nti nno bajjanjaba mwannyinaabwe okutuuka ku nsonga eno. Ne nebaza ab'emikwano bonna n'abooluganda ab'emikwano nga mwe muli Imaamu Ssentongo ne Imaamu Kasozi bakoze omulimu munene nnyo. Era nagamba nti senga oba oli awo abantu bano n'abalala ababafaanana abali mu lisiti eno tebaaliwo, ffe ng'ab'empeewo twandikoze kyenkana ki? Wallahi al-azim okujjako okugera kwa Allah kyandibadde kirala. Twebaza mukadde waffe Haji Nsubuga omukwano n'oluganda lwalaze eri muganda we Haji Kyanjo. Twebaza Haji Kadunabbi abadde amukyekingako buli luvannyuma lwa nnaku 2. Ogenda okuwulira ng'emmoroka ewuluguma ng'olinga eva ku military base n'ogamba ani ayingira nti Haji Kadunabbi atuuse. Haji Buwembo abadde akeera okumpi ku ssaawa 12. Haji Sekanyo ne Mwalimu Asane babadde bakeerawo ku makya ne bajja ne balaba Haji Kyanjo. Nali nafunamu ekiseera ng'agenda n'ensula eggaba ne mala ennaku 2-3 nanzijanjaba mukulu wange. Ekiseera kibadde kituuse ng'obunafu buzze nga tugenda ne tunaaba. Naye lumu twali tukola exercise wabweru awo atambulamu Haji Sekanyo ne Haji Sekanyo ne Haji subhanallah ne Mwalimu Asane nga bali awo mu mbeera esesa. Haji n'asekamu yeetooloola emirundi gyali ndowooza nga 6. Haji Sekanyo n'amugamba olowooza yakatambula gwa kumeka? Tyanze ndowooza yakatambula nga gwa 2. N'amugamba olimbi. Haji n'aseka mukwegamba nga yeetaaga kuzzaamu maanyi na ssanyu. Bintu biringa ebyokusaaga naye bibadde bimuzzaamu amaanyi okulaba nti nno tafuna negative energy kumubuulira bintu bikyamu ate nga mulwadde. Twebaza bakadde baffe Haji Kibowa abadde awaayo ssente okulaba nga amaka ago galabirirwa. Essente ezo nga ziyita mu nze. Ssebo mbadde nzituusa newa mama nga zituusa. Mama bwe yafanaga nti omutemu ogwo gusigale ng'ewuwo osalewo. Mama Sauda abadde akyaliwo era ng'omutemu ogwo agufuna. Haji Kapalaga ne Hajjati Kapalaga ababadde bakeera ku makya okulaba Haji nga batuleetera emmere.
abalamu ate ne tugirya nnyo ne tuwoomerwa. Haji Fazal Jingo baba tasobodde kubaawo ne baba bakka wali wano n'ekikoosi kyonna kyonna ekivudde embuulire. Tubeebaza, tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abasasule bulungi. Haji Sulaimani Masembe ayita nnyo Haji Kyanja abadde amuyita kooki, tebakinnyonnyolanga era saakibuuza naye amanyi ensonga. Kojja Umar Mukalazi byokoze birungi nnyo. Mukoddomi waffe Semanda Jamiru byokoze bya ttendo. Muganda waffe Haji Katotto, Haji Hassan Katotto ne mutabani waffe Katotto Muhammadi, mwebale nnyo kulubya, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Dr. Rubagaba Dr. yaboogedde, tubeebaza nnyo, mwebale omulimu ogwo gwe mwakoze. Abaanaaziza Haji Imamu Sentongo, Imamu Sheikh Lukwago, Sheikh Sekadde, Kojja Ahmad Mulangira, Haji Rutaya Abasi, Faruku Kyanjo, Afande Kasim Matovu, n'ab'ekibuli ne Lukoya waako bakoze omulimu gwa ttendo. Naye abantu babiri Imamu Sentongo ne Sheikh Lukwago ne bagamba ono swahaba waffe, twagala nga bw'abaddanyirira tumulongoose yadde wa Allah subhanahu wa ta'ala, ne Kojja Ahmada tumulongoose bulungi, abeere nga alabika bulungi maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, abeere nti nno afunamu ekirungi. Nebaza mukadde waffe Mwami Mikayiri Mulindwa. Ebyatuka ku Mwami Mikayiri Mulindwa waliwo bulyaza amaanyi, Haji n'abulwanirira naye Mwami Mikayiri teyeerabidde mukwano gwe Haji Kyanjo, n'atuweereza ente namba Mwami Semambo Hamidu ow'ebutenga ye yagireese, era ennyama gye tugenda okulya wakati mu nnaku. Twebaza Kojja Mwesi, Kojja Mugonza, Kojja Ahmada na bonna abakoze omulimu guno. Twebaza abantu b'Entuuma, twebaza bakadde baffe ab'Ekitosi, twebaza bakadde baffe ab'Emawanga, twebaza bakadde baffe ab'Entebe, twebaza bakadde baffe aba Nasarodi. Nga maliriza omulimu guno, nze Haji Kyanjo yansabye wa mukadde wange nga ndi mu P5, nali nsomera Mirembe, nantwala Kawempe Muslim Primary School. Naye bwe nali nve wa kitange n'aŋŋamba ogenze wa mukulu wo agenda kufuuka kitaawo nga yakulabirira, ne mukyala wo agenda kufuuka maama wo, naye nkulamira ekintu kimu, obeere muwulize gye bali. Ekyokubiri, tokolanga enkwe ne mukyala wo n'okosa muganda wo. Ekyo n'enkiyiga era bwe ntambulidde ebbanga lyonna. Bakadde bange, ebyo yabiŋŋamba nga nkyali muto nga sinaba nabitegeera, naye nzudde abantu basobola okwegatta n'abooluganda ne batta omwami, basobola okuzaala mu mukyala w'omuntu n'ebirala n'ebirala. Saba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga tusasula bulungi bonna. Nebaza mukyala wange Zaituni Kakyama akoze omulimu ettendo, bwe mbeera nga siriiwo nakkiriza ne ŋŋenda ne njjanjaba mukulu wange, ne bataata Haji Rutu Kakyama, bataata Haji Kambugu, Haji Sekinaalya n'abalala bonna bataata besobodde koonako mu nsonyiwe babasenkubuga ensonga ezo agenda zongerako. Nsiimye nnyo bakadde bange olw'omukisa gwe mumpadde, naye nga mukulu waffe abadde akulekera waazi n'obeera ng'oluusi weesalirawo. Bw'obanga olina ky'oyogedde nakugamba nti kaakati nze nno mbadde ndowooza twandikoze bwe tuti bwe tuti. Nagenda Gombe n'ensomerayo nankwasa Haji Abibu ne mukadde wange Haji Basajja Nnaku, ne nvaayo ne ŋŋenda Kawempe nankwasa Haji Matovu. Bwe nagenda Makerere n'agamba Haji Abbas Kiyimba yoyo. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tusigaza dakiika ntono nnyo okutuuka ku ssaawa 8, ate nga tusigazaayo aboogezi nga 3-4. N'olwekyo ekintu kimu kyembadde neerabidde. Mukadde waffe Haji Sulaiman ow'Amavidi Pharmacy ayagamba nti ŋŋenda kuweerera omwana Mansuura mpaka ye bw'aliko okusoma.
ekyokubiri Haji Mugerwa Burhan atubeeredde wa kisa yatuula ne banne essente z'abaana ababasoma n'azikendeezaako Imam Sentonga abadde asasula Mukoddo Misemanda abadde asasula n'abalala babadde basasula ekyo njagadde nkibategeeze ebirala bwe tunaabyongereza inshallah. Tusiimye nnyo tusiimirira tusaba Allah subhanahu wa ta'ala bonna Allah babeemu bulungi. Dr. Jamiru Serwanga, Vice Rector. Kitalo ddala ekya Haji Hussein Kyanjo. Oyo muganda we omuwulidde bye bayiseemu ne mukulu we embeera bwe badde batambuza n'engeri gyamuyambyemu okuba nti amusomesezza okumalako ate era n'asobola okumulaga obulamu bw'abadde alina okubutambuza mu bulamu buno obw'ensi era ng'abutambuza bulungi lwa muganda we. Ayogedde bingi ebibadde bikwatagana n'omugenzi ebibadde bitambulagana n'omugenzi. Kitalo ddala ekya Haji Hussein Kyanjo. Omusajja abadde naggwana, omusajja abadde wa mukwewendo, omusajja abadde atazzikawo, omusajja abadde wammanga wanjawulo mu bakulembeze b'e Uganda. Abadde teyeerya ntama ate nga teyeekwenyakwenya ate nga tagulirirwa. Yagaana okulya ensimbi n'agamba nedda ye ayimirirawo ku lwa Uganda. Artist okufa n'ava mu bulamu obw'ensi naye nga talidde mu Uganda lukwe. Akyamazima akikoze. Obulamu bw'ensi abwabulidde nga Bannayuganda tabalidde mu lukwe. Agenda kujjukirwa emirembe n'emirembe amiina. Haji Hussein Kyanjo wumula mirembe. Mbaagala nnyo Mukama Katonda agira abankuumira. Mweraba.